Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwonyegadde mbabulire ku ddagala lino lyangu nnyo. Gwe wenna omuzadde ng'olina omwana ng'oba olina abaana bo ng'enkuba we bakubako balwala omusujja, oba gwe omuzadde gwe kennyini omuntu omukulu ng'enkuba weekukubako olwala omusujja ng'oyisibwa bubi, njegadde nkubuulira eddagala obeere nga weegima obeera tojja kulwala musujja. Okusingira ddala omusujja ogwo gubalumba nnyo. Mulimu abantu abamu nga ye waakubibwa ku nkuba ekyamazima ng'alwala omusujja ng'ajjamu obulwadde obw'enjawulo. Njegadde nkubuulire ku ddagala lino lijja kuba likuyambako okubeera ng'oziyiza oleme kulwala ng'okubiddwa enkuba. Kakati enkuba weekukuba n'omanya nti enkuba ekukubye erina weekusanze n'ogitambuliramu, oba ng'obadde waka n'ekukuba ng'olembeka olina by'okola enkuba n'ekukuba. Enkuba eyo weekukuba n'ekya bulungi, ky'olina okukola amazzi gennyini ago ag'enkuba g'oba onaaba ganaaba omubiri gwonna, togenda kufuna bulwadde bwonna. Kwegamba enkuba weekukuba naye ng'olina ekizibu ky'okubeera ng'enkuba eyo weekukuba ojjamu obulwadde obw'enjawulo. Beera ng'onaaba amazzi gennyini ag'enkuba ly'eddagala, tojja kulwala. Okitegedde? Kyekyo beera ng'okikola kigenda kukuyamba bulungi nnyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.